Wentuukidde wano okusisinkana Ssaalongo Adrian Lubowa oba muyite Rotarian nga nva mu kitovu nnume kusisinkana MC Mart mukwano gwammwe naddala wano bannamasaka musajja ono mmutegeera bulungi nnyo yesa MC nga ku bivulu ebyenjawulo mu mabaala ag'enjawulo era nga bw'obanga oli mudigize naddala ng'otera okugendako mu Caesars Lounge oba Chomas Lounge n'ewalala wano wansi ewaffe ku D48 n'ewalala oteekwa okuba nga MC Mart omumanyi. Waliwo campaign ezibadde zigenda mu maaso ez'okuba nti zikola fundraising okuba nga zimusondera akasente asobole okuba nga awona oba oliawo kuba ffe tulina okukkiriza nti nga Mukama Katonda ye mubeezi MC Mart ajja kuwona ate akomewo MC ng'ebivulu byammwe mmanyi mubadde mumunyumirwa kati bwe kibanga kipya mu matuugo kitegeere nti wiikisi 3 eziyise emabega MC Mart yalwala yafuna obuzibu ku nsigo n'ekibumba yes byali infected. Of course abadde wano ekatu waggulu gutuyita Mulago w'e Masaka oba Masaka Regional Referral Hospital wamaze weeks 2 emabega ndowooza yes naye nga kati yabadde discharged era nga wenkoledde interview eno ng'ali waka ewa maama ali mugezaako kulaba nti amujjanjaba of course nga bwe bafuna ne treatment endala eddagala baali bawadde balina n'eddala liba bagambye okugula so waali agezaako ku recoveringa ate nga n'akasente bwe musondera information gye nfunye okuva ewa Polepole ono nga ye chairman owa komiti eri mu kugezaako okumufundraising okuva eri mikwano gye nayo ndowooza zange 2-3 ya kisobole okuyambako ndowooza okumaliriza bills oba oliawo n'oggula eddagala eddala lye beetaaga okubanga ajjanjabibwa olwawo n'ebyokulya yeetaaga ng'omulwadde bw'abeera so naawe ayagala okuyamba ati nsaba nsome ennamba ye wano obeeko ky'omuteerako amanyi abanaali simanyi geereeta naye ojjagalaba naye kyemmanyi erya Matthew lirina okubeerako kubanga maama lyabadde ayogerako ennyo kati ebyekite nnyo manyi kati mu biseera nga bino Adrian butegerera amateeka abantu amatuufu nti fiiki yanyi nti ye shafiiki simanyi alowooza babagambe ni waffe mu entertainment olina okuleetayo mu entertainment twasanga nga olina okwetuuma MC Dog olina okuleetayo akantu akatiisatiisa nze MC Mbizi kati nga bakanga neno mu mawulire eno abaana beetuuma ebinnya bye mukola naye tebirina simanyi makulu gaabyo and by the way kati kiringa bw'osinkana abantu abasiba enviiri ali abagamba nno okusiba dread kwe kuyimba sikitegeera era naye maama Matthew atugambye enviiri yataziinaako buzibu naye omwana bwe yalwala enviiri ne baziggyako ate nga taziinaako buzibu atugambye enviiri yataziinaako buzibu musibe enviiri zammwe naye mukendeeza ekyekikusibya enviiri sikitegeera bawe ennamba y'essimu ennamba yiino eri nooti 787 mukaaga nooti emu nooti 7 0787 600 107 ejja kuleeta Matthew simanyi kubanga sisindikangako ssente naye nga kyemmanyi bw'obanga togisobezza 0787 mukaaga 00 emu 07 ojja kubanga osobola okuteekako obuyambi bwa Mart osobola n'omukubirako n'omubuza embeera gy'alimu weewaawo n'omusaasira kubanga embeera gy'ayitamu kati akyetaaga ebigambo ebikola ki ebimuzaamu amaanyi
naye nga maama abadde mukambwe era nkigamba abantu nkigamba nnyo wano abantu baffe abali mu entertainment Adrian nti bakendeeze ebiragalalagala shisha mukendeeze sigala mukendeeze emyenge mukendeeze beer spirits ezo wines ezo mukendeezeeko bwe kiba kisoboka naye katumusabire musajja waffe awo ensonga eyo gyogerako kisibu wadde musimaati tomumanyi ekizibu kyange kiri kimu nti abantu era kye kiri kyembadde njogerako nti tulina ebintu bye tugenda tweyigiriza nga tetubi embracing tetubiinaako makulu naye just because of kubanga si bya makulu nnyo mu bulamu bwaffe naye nga tubyesibyeko tebiina nnyo kye bitugattako. Bw'otanywa mwenge tolina kyuba nze nanywako omwenge kabano seba agenze naga nti ng'osula otya wabweru ennaku 7 bakale ennaku 3 noga nti tolina kyogenda kunywa kijjako bwongo bw'ovaayo tojja neweebaka ne mugamba kabano nze nsula bweru nga nshuutinga nzijja mu field ssaawa 2 ez'ekiro nyinyuka ssaawa 10 ez'okumakya noddeyo neweebaka nga nnyoddeyo kasoda kange oba ka ona kange oba ka minati neyi bw'otanywa tobaayo so bino ebintu tugenda twebiyeyigiriza bweyigiriza naye abantu tebalina okutunuulira nti bulamu bw'obukosa n'agaayo akakoola bulamu buli kyokwatako bulamu buli kyokwata kiringa bonabeera n'emmotoka yeefuna saavisi naye wano gwe boneti biri bye bajjanjaba gwe boneti manya gwe yinjini gwe bigulu buli kimu buli kyoteeka ku bulamu bwe kibukosa kyekimu byonna byonna gwe muntu omu gwoba okola ki gwoba okwatwako kale byebyo nno bannange oyagala kuddamu kweyanjulira naye nakwanjudde abantu bamanyi abantu bakumanyi wamma woluwanga gwe mulundi gwo ogusoose okumulaba ku mukutu guno kale kayeyanjule munayinza okuba efasi programu yo okumulaba naye lunaku abalabye abapya yenze Rotarian Adrian Lubowa Ssaalongo ndi munnamawulire ndi muweereza w'abeene mu ssaza ngaatwala obutonde bw'ensi ssaza buli kimu okiri naye totusukkeko ate naye how can you be everything Katonda yabigaba naye mu byonna ndi mutunuulizi wa nsonga oli mutunuulizi wa nsonga okay era nga kyekisinga okuleeta Kofik Media kutemaatema nsonga bitambula bitya kaakati tusookerewa Kasuku kukuwaza banga yemukuza era omugenzi Tamale Mirundi bwe yali tannafa yatugamba nti omutabani Tamale Mirundi Junior amukwasizza Kasuku mu butongole yemukuza ye bw'anaaba avuddewo tusaba Mungu ayongere omuwa ekiwummulo eky'emirembe gyeyebase ekanisa kakati yayogedde bingi ku nsonga ya Tamale Mirundi Junior okugobwa mu kika era ye Kasuku yagambye nti ekyomuntu ono yakutte vidiyo eyo gye mulaba etambula ku TikTok ku YouTube ne ku TVs ez'enjawulo eraga Tamale nga maama amugobaganya paka eri ku geeti bwe muwulira ono yabadde akwata vidiyo bwamuga muleke maama musonyiwe biki bwakoma maama nno yabadde mukambwe bwakomawo agamba kyabadde kikyamu era ye Kasuku agamba you a fool you an idiot eyakutte vidiyo eyo kubanga kyonna Tamale Junior kyayitamu kati ssaawa eno akiyitamu olwa vidiyo eyo gyewakutte ajja kuddiza omuliro bino bw'anaabiraba onoomalako n'ebivumo bye sajja agenda kuyisaamu eggaali nno nkikubulidde wano omuganda aga
bwe tutya okugira wabweru tetugira mu nju okitegedde kyegambye ekyokubiri omunyankole yaaga oranyampisa ekiniga noonyo mu mpale ng'ategeeza kituvunulire ssebo omuntu omanyije okufuuwa omuntu yenna buli omanyi lwofuuwa kyabulamu era abasawo bakiragira wakiri emirundi 6 olunaku oteekeddwa okufuuwako naye tetulina kufuuyira mu bantu kati mubutuufu wempulira akaddoti kange kankwatidde wano weebungulule mpola mpola ove mu banno muka si mulungi nnyo ogwo si mulungi naye y'omunyankole yakiraba nga waliwo bannaffe bba abalowooza nti ekikintu lino osobola okukikola mu ngeri y'ekiniga nonyampa mu ngeri nga yakiniga ti y'omunyankole ng'osinga okola obukodyo obwe buti oyinza okwonoona mu mpale kati ani yayonoonye mu mpale ssebo olugero olwo mu Luganda tusobola odufunza mu bigambo ekigambo kye bayita kabampaane kabampaane oyo si mulungi kasukwali mu kabampaane bonna wambuza nsonga ya Tamale gingenda banna Tamale bwe twali mukadde waffe emirundi ng'agenze taata we John Sali era nga yasikira jjajjaabwe mirundi yayimirira mu kyaki e Bunnamwaya n'asaba obwakabaka bwa Buganda busonyiwe muganda we era n'alaga nti ajja kwogera kuwandikira Katikkiro amusabe okumusisinkana baweyo okwetonda kwabwe mu butongole naye for starters wategeera omugenzi kiki yali afa ne Katikkiro ne Buganda atiragi whatever kyonna kye yali afa nayo Buganda is a big institution which is headed by the Kabaka omuntu yenna nga ali mu Buganda wano ateekwa okubeera nga wakabaka ekitiibwa n'abo kabaka baabasonzeeko yensonga lwaki woofiisi zonna zonna eziri mu Buganda ekisooka okukwaniriza kyekifaananyi kya kabaka not because nti yabeera nannyini woofiisi eyo tagirinaamu na mugabo naye kikifuula ekyenjawulo kwe kubeera nti ye nannyini Buganda ye nannyini nsi eno Buganda meaning buli muntu ali mu Buganda wano kasita obeera nga oli mu Buganda buno oteekwa okumanya nti kabaka era nga bw'okiwulira nti kabaka ye nannyini nsi eno mwami Sali kye yali ayagala okuggyawo obukyayi mukulu Tamale bwe yabalinako butamanyi oba bwava ku kyoba bwava ku naye nga Tamale yaweerezaako embuga kakati Tamale Junior ye takkaanya na kyakugenda kwetonda ewa Katikkiro yalina naye ekintu kyekimu ne taata we omugenzi nga balina ki obusungu bwe bumu ku Katikkiro ne Buganda atiragi omugenzi Tamale ye kennyini yagamba abaana be nali mmanyi ye Junior tabayinaako buzibu anti kati ye Tamale yagamba abaana be nti abantu b'enkyaye ku lwange ebyo byange nabo mwe tebikola ki tebibakwatako guloza osobola okukola mpalaniraako n'omalako onaagenda owalana wano na wano na wano na wano paka wa meaning you can't do kati ye Junior obuzibu buvaawa nabali okugenda okwetonda bwefuula w'amagezi mangi okusinga abafamire eyo yonna ekyokubiri yefudde ategerera famire waliwo kyendaba kyemuwadde obudde ekiteetaaga kuwa budde abantu bano nga bamaze okuva emmengo okwetondera embuga what came next yali mukulu Junior era bino byemanyala okugamba kiki tetwogeddeko ensonga zonna titulina kuzoogerako si buli nsonga nti ekwatako direct si buli nsonga nti buli kimu olina okukikola ebintu ebimu otabikola ojja kubeera ontegeera kakati tukutte social media ne tugifuula ekintu ekyokuzannyirako ever and ever buli nsonga ebeerawo tudduka misinde n'oteekayo akasimu n'oleeta
tulabye abantu wano nga batokomokera mu accident abantu mu kifo ky'okuyamba abantu abali mu kufa oli najjayo akasimu n'atandika bannange mubalabe bafa laba omusaayi gumuggwamu ne tugenda mu kuziika muba muli mulumbe muli mukungubagira mugenzi omusajja najjayo akasimu bannange era mumulaba bwagenda era omugenzi tumutaddeyo era sanduuka eyiyekkirira you see kati tutuuse ku level nda buli kimu kiri influenced by social media tuli mu kumalawo buli kimu lwa social media Tamale Junior Buganda yakkiriza okwetonda kwe. Yes, Buganda yakkiriza okwetonda kwa family ya Mirundi. Naye bano we bava gye ono we yava gyavudde what he did yatuula wansi najja ekisimu kye n'atandika nadda ku live era Katikkiro bino era nze bino mu byonna yakomekereza agamba nze sijja kwetondera Katikkiro ab'ekika nabo ebyange nabo bikomye wano ekika ky'enkima nkivuddemu era nyingidde ekyembogo akyejjeemu. Yes, n'asaba n'amannya ag'embogo yasooka kwetuuma lya Ssemakula ne bamugamba eryo si lya mbogo eryo lya Lugave funa eddala ne yeetuuma Kyagulanyi. Kakati bw'amala okwetuuma Kyagulanyi olwaleero bali be yamaze okwejjako n'abagamba tali baki si wa kika kyabwe yakivuddemu kati saawa zino nawe baatuuse ne bamugoba mu kika ate kyamulumye nnyo ontegera ate nga ye yasooka badis owninga yasooka opeegaana kati ensonga zino zonna yadde ezeetoolola ekisinga obukulu kiri eki nkuza y'abaana taata yakuza bubi omutabani omusango nyinza obutaguwa taata nenguwa maama. Ye mbadde noonya wano kosi ebigambo bya maama yagambye atya bamaama ogulabika okugamba Ssenga Nantongo naye bamaama babeera n'obudde bungi n'abaana baabwe maatiti wuno mwesiga ebigambo kankugambe maama abeera n'obudde bungi maama wulira mbu kye yagambye ekitawaanya mutabani wange Junior kavubuka naye mmanyi nti kavubuka bw'anaamuggwamu ajja kusobola okulaba ensonga mu butuufu bwazo. Omulimu ogwange nga maama nagukola era nkyafuba naye olumu abuguma n'akola ki n'akyamuka ne tulwana namu naye nga maama siyinza kumuvaamu nkyamulabirira era nkyamulambika ku kyo ekituufu kyateekeddwa okukola. Ekibuuzo kyange kiikino gwe tobeeranko muvubuka nakati nkyali wali olwanyeko ne maama we very kyangu nnyo kirabika abantu ffenna kavubuka zaatutawaanya ffenna tumulabye naye tutukanka okusalirwana n'abazadde baffe totukanka evu evuma kitaawo anti kati ono ye munnaye kavubuka kati ne mwami Tamale yennyini yali amukuteka amataayi twamulaba wano twabiraba era ebbanga ddene abadde ng'akola vidiyo ng'avuma kitaawo kisajja gwe kasirusiru gwe kirabe kasiggonzaala biki whatever meaning nti bino byonna yadde tujja byogera biki tujja kubikola ekisinga obukulu kiri eki omwana ono yakyama ng'amera kati takyayinza kugololwa buli woogolola okujjako okumenyeka obumenyesi buli woogolola omenya bumenye so it's a bit challenging. Badde njagala kuwa muntu tulina abatalinoza ku Facebook badde nnoonya wano ndabe ebyatuukiddwako bibino bigambo bya Matisi byange naye tumwesiga agamba nti ekisooka mu byatuukiddwako mu lukiiko oluvannyuma ennyo takkirizibwa Junior kuddamu kukozesa linnya lya Mirundi anti olwedde era ekika yakivaamu ekituuma Kyagulanyi tewamanyi nakalaba kavidiyo nakalabye lwaki eyita Mirundi nga Kyagulanyi kazi Mirundi baba bankima Mirundi bankima Kyagulanyi bambogo ekyokubiri takkirizibwa kuddamu kulinnya mu maka ga taata Sally John Sembuya omusika wandi yamuvumyevumye wajjajja yamukwatako kyakusatu
takkirizibwa kuddamu kukolagana n'abaana nabazzukulu ba mugenzi Yokaana mirundi eyali jjajjaawe. ekyo kigiramuko kubanga omuntu olina buyinza mugana kukolagana n'abantu balala, ayinza okukolagana nayo ng'ataliwo wa famire nga mukwano gwabe obanga omukozi munne oba emiki. tewali kiga. Ekyokuna, takkirizibwa kuddamu kusaalimbira ku nnyumba ya kika esangibwa e Kalagala Kaliisizo anti yakoze ekiki ekyabembugu kati ate eyabaano nayo ki oletayire ekiki. Tamale Junior n'abaana baalizaala tebalikkirizibwa ku kijja kya kika yadde okusaalimbirako. Tibalina ekyabwe, bakole ekyabwe, very simple, bakole ekyabwe baziike. Lwaki oyagala baziikibwe eno ng'ate olwedde balina ekyabwe? Bakugambye ekika kyammwe bakivuddemu ne bakola ekyabwe. Lwaki tebakola n'ekijja ekyabwe era ne baziikibwa ku kijja ekyabwe? Very simple. Kati bino byonna Tamale Junior bimulekawa. Anti kakati kyekiri kyegambye nti abantu balowooza nti social media ye buli kimu. Gwe buli wojja n'okola live ku TikTok oba ku ki ne tukuwa bu likes oba mu ne tukomentinga kyekyo yeyo omwana waffeyo, gwe you think nti olwo ofunye family endala.